Naffe Tuggussa Enssonga. Tunoonyezza omwana n'essaawa y'olwaleero tufulumizza sente ntambudde ku poliisi Ejjinja, ku poliisi Kangulumira, ku poliisi Wakisi, ku poliisi Enjeru. Sirina poliisi gye sitatambuddeko ku kkubo ly'e Kayunga eryo, naye nga buli wamu nteekawo ssente. Mu kunoonyereza n'okulanga temwafutako information yonna. Mu kulanga nga wayiseewo ennaku 2 waliwo omwami eyasooka okukubira maama wange kuba baali wamu ne maama nzaalira omukyala, naye yasituka enkeera walo nga bamukubidde n'abagamba ayagala $5,000,000. Ani yabagamba? Eyakuba essimu. Nagenda n'omwana gwe bajjako omwana era ng'omutabanyi wakunnyonnyodde omwana ne bamufulumya emirundi 3 nga babatadde awo abantu bonna be baali bakakwata, naye ng'omwana alaga omuntu omu. Essaawa eno nina ennaku ku mutima nga baata abantu abo nga tetumanyi, buli mutwe mbu bagujjako $3,000 abantu ne badda ku kyalo bataayaaya boogera bingi bannange simanyi kyakkola. Takutuuseko live awo ku Hockey Grounds Lukoko mu live worship concert jakutusinze obwengula bubikkuke ng'awerekeddwako n'abasinza abalala ab'amaanyi bangi nga 3 omwezi guno ogw'E11 2023 okuyingira $2,000 ba VIP nga y'emmeeza y'abantu 8 yakakadde kamu. Tiketi gyefunira okuva ku Worship House Nansana, Family Life Church, Spirit FM oba ku mutimbagano ku www.quicket.com. Bituusibwako Have you always imagined earning money while taking care of your family at the same time? If you're from Africa and reside in America, UK, Canada, or Europe, well, this can be made a reality with online business. Achieve the freedom and flexibility you desire, whether you're a stay-home mom or seeking to take control of your life again. Discover a way to kickstart your journey to become your own boss with a successful online business. You work from home or anywhere and spend time with your family or even travel under your own terms. With a proven automated system that does the back-end work for you, no need to be tech-savvy, no need to be skeptical because you're able to file your taxes. Also, coaches and mentors help you through your journey to success. For more information, visit www.sheilainspirecircle.com or WhatsApp or call +177 444 12640. Ye DPS okutandika okugamba lwaki mweyongerayo omusango, lwaki ebintu temwabireka wano, ola amaze okulya mu basibe bali ssente, lwaki mwayongerayo omusango, lwaki mwagenda ku bantu abatusinga, ebintu mwandibirese wano ne tubikwata mpola. Naye gwe bw'oba muzadde yonna gy'oli eyo bintu ki by'okwata empola nga famire gy'oli kutulugunya gye mujjamu ssente mugiraba embeera yaayo. Noonya kintu mwana byonna bannange biganye ne kinzigwako poliisi y'e Kayunga n'ekubira oyo omwana essimu mbwe eyagala maama w'omwana ne jjajja w'omwana batuteeke mu kkomera ffe kwe baba batandikira omusango. Mbuuza Magumba Kigali oli omwana omulwadde gwe mbampaayo tugende mu kkomera nga ndi ku bulumi obw'okunoonya omwana. Era namuddamu ku ssimu ne ngamba abo abapoliisi ngenda beeyambulira aganyabo omwana yenna bw'omutunulako baneetafaananikako. Musibe mutano bannayuganda abatulaba era gwe ali eyo atuwuliriza yonna yonna gy'osinzidde okubeera ng'otulaba. Twafunyeko information abantu be South Africa batulaba nnyo era naffe tubaagala nnyo South Africa. Yenayo muganda wange Kezi nkutumiddeko nnyo ali South Africa o Pretoria, nkutumiddeko nnyo webale kubeera nga ate okakkalabya ali atya naye nga nyongera okujjukiza mu December tuli awo London ekivulu kya misa kibalese at 46 balese extra we London aberekeddwako abayimbi bangi Marini Nantume
Kireva Jejali abayimbi bangi nnyo era nga ojja okola bulango tukuba no ku SB4 Media fena tunaba tusisinkane ku Royal Legacy Hotel awo London. Mu Uganda ali eyo tulina okwebereramu kiwamba abantu kyakomyewo edda twali tumanyi nti byabula byalekerawo naye ennaku zino byazzeemu era nga family gyendi nayo wano olunaku olwaleero ono amuyita Umaru tuli ne mama waffe yali badde nga nazaala ate nga mukyala mama w'omwana ali mu mbeera mbi twakawulirako olwawulira nti omwana we yabambibwa oba yabbibwa ali mu mbeera mbi so nga tutandika programu eno tumusabire kubanga byo si byangu omuzadde yenna nga bakuwambyeko omwana nga ne sente ze bakusaba tozikwatanga nako okwira okutyamu so tuzze watuusa ku information eno mutwe ku magezi tuwene ku buyambi waliwo offices eziri eyo zetutasobola kutuukamu naye nga kimanyi gwe omuntu ali eyo atulaba ng'olina access ku office ezo tukulemberamu ne tutuukayo amazima tusobola okununula omwana ono tusookere wa Umaru assalamu alaikum. Walaikum salaam. Obulamu buli butya? Obulamu busi bulungi olw'embeera ye yantuukako ey'omwana. Byatandika bitya? Nze nali nina we ngenza okukola ku mukolo bandi eyo mukyala wange nankubira nangamba omwana atubuzeeko ne mubuzaabuza atya nangamba abadde agenda ne munne ku dduuka okugula chapati ng'akaaba bwe bagenze bwe badde bakomawo nga batuuka ewaka ewa maama wange gye baakolera omukolo omwami najja n'amugamba sooka oteekaawo omwana odduka ompiteko okojjaawo n'awummuza omwana n'agenda akimeka ojjaawe bagenda okudda ng'omwana taliiwo ne banoonyanoonya awo nankubira essimu nangamba omwana abulidde ddala nemugamba mulanzeeko ku bizindalo nangamba tulanze naye tetulina kyetukolaki kyetulabawo sooka obuulira abantu abali eyo oviiridde wa? nze nviiridde Kayunga Bugerere naye ng'omwana yabulira wa maama wange Kangulumira Nakirubi baali bagenze mukuliza mazaalibwa ge ga myaka 2. So omwana ono gwe twogerako yabulira wa maama wo nga bagenze mukuliza mazaalibwa yali amazeeyo ebbanga ki? Baali bamazeeyo ennaku 3 lwe baalinga enkerawo lwe bakomawo ate lwe yabula. Mukunoonyereza n'okulanga temafutako information yonna mukulanga nga wayiseewo ennaku 2 waliwo omwami eyasooka okukubira maama wange kuba baali wamu ne maama nzaalira omukyala naye yasituka enkeera walo nga bamukubidde nti omuzzukulu yabuze ne bagenda bakwatire wamu naye n'abagamba ayagala $5,000,000. Ani yabagamba? Eyakuba essimu namugamba naye tetuzirina naye tube tusaba tukufunira ekyobulonzi n'abajjako ne bankubira bangamba waliwo omwami atukubidde enamba bweti ne bweti embagamba mugimpeereze abagimpeereza nenkubira RDC kuba naye nayogeddeko naye edda ne DPC nangamba waliwo omwami atrackinga tugenda kuwa enamba yo musobole okukwatagana naye natuukayo omwami atrackinga kiro ssaawa zaali mu 5 nangamba mufunire $10,000 okunyamba nemugamba mbadde sizirina mu kashi ssaawa zino naye tukoze kya nangamba sooka onoonya afazaali $5,000 nina gwe ngendo zisindikira ampeereze coordinates tutracking essimu eyo bakubira wawo esinziira ne 5 nagirina nenjimuwa enkeera waalwo omwami n'addamu n'akuba essimu ng'akozesa Airtel. Oli yennyini yakuba wakozesa Airtel ne bankubira ne bangamba waliwo omwami atukubire era y'omwami y'omu n'atusaba n'agamba bamuwe ennamba ya taata w'omwana ne bamuwa ennamba yange ne twogera naye
nansaba essente era ze yasaba abo miliyoni 5 ne mugamba mukanda wange sente sizirina kuba n'omulimu gwenkola teguyingiza nti kya buli lunaku. Nangamba olaika osaaga najjako essimu. Nga wano mukukubira mukwogera ng'ayogeza bukambwe oba n'obuntu bulamu? Ng'ayogeza nga si mukambwe kuba yankubira ng'ayogera bulungi n'amala najjako essimu kuba ye nageza nko mukubira nga buli mukubira essimu ye tekola ki teyitamu. Najja ne tutandika n'akakanya ku ssente paka ku miliyoni y'essente. Mukukakanya wano ssente mwali mubageyininga? Nangamba mpe miliyoni 3 namugamba nazo sizirina kuba sirina mulimu gwankalakkalira nti gwenga nti nnyingiza buli lunaku. Najjako nangamba kati ngenda kuweereza obubaka obukakasa nti nze nina omwana wo oluvannyuma ojja kunoonya ssente zange mu bwangu. Nansindikira empale y'omwana enkeera walo yankubira essimu nangamba tambula ogenda kuyita ku Equity Bank ojja sanga akaveera k'ensimbi ewaawo nina obubaka bwe nkuteereddewo. Endotuukawo nga mulimu empale y'omwana ne mbakubira mbabuze omwana yali mu mpale bweti ne baŋŋamba ye. Mwayitayo eddakiika nga 15 mwami naddamu nankubira nambuza obubaka bwange obulabe ne mugamba mbulabye. Nangamba kati njagala emiliyoni y'essente yo siddamu kusalako. Ne nkubira maama wange azaala omukyala ne maama bonna baali wamu ne baŋŋamba omanyi nti tunoonye ssente tetulina kyakola ki kyakola. Ne mbuuza maama olina omeka? Nangamba nze sirinaawo maama wange anzaala. Nangamba kati gw'olina omeka? Ne mugamba naye kennyini obusente obubaddewo nabukozeseza ejjo okuwaako poliisi n'okutambula n'okulangako ku bizindaalo n'okubisa ebifaananyi bye twayokeseza mu bitimba. Nayinayo eyo piki kuba gwe gwalinga omulimu oguyingiza okuteeka ekyokulya ewaka. Nenkubira eyagirina ne mugamba gireete batuweemu akasente tusobole okununula omwana kuba obulamu bw'omuntu tebugulika era tebudizikawo. Pikira baatugula layisi baatuwa miliyoni 1.6. Tukwata akasente tukasindikira omwami naye nga ne poliisi ekola okunoonyereza kwayo ne bagezaako okutrackinga abamu ku be yali ayogera nabo ne babafuna. So kati mu kusindika zino ssente poliisi mwagyebuuzaako? Yes, ne tugamba tusindike ssente tusobole okutaasa obulamu bw'omuntu nga nawe banoonyereza omwana wawe tuyinza omusanga. N'oyo yagezaako okuwamba engeri ki gye banaamufunamu. Twasindika essente omwami teyaddamu tukubira ssimu. Mukusindika essimu yaleeta mannya ki? Yali ereeta Kamaadi Mugoya. Yo poliisi eno mu kunoonyereza tewali kyagako nti ekifo tozuddekoko mu kifo bwekiti mwe bali? Baatambulako ng'ovudde mu kangumira omwana we yabulira ne tugenda ne babaka abami be twajjawo ne balugala tufuneyo essente emitwalo 2 tupangise n'emmotoka etali ya bulijjo mune zino eza bulijjo etali ya poliisi gye tulina okukozesa tugende e Busoga nga balina gwe baali basuubira gwe baali batwakinze nabo ne tubafunira essente tugenda ne babajjayo. N'ate mu kuwunzika waliwo omwami omu gwe baaleeta mwawe baali bakuŋŋaanya omwana omuto gwe bajjako munne n'abagamba nti oyo omusajja eyaŋŋamba genda ompiteko kojjaawo. Ne bamugamba okakasa nti ye nti oyo ne bamufulumya wabweru omwana ne bambula omwami oyo engoye ze yalimu ne bamwambaza endala ne banne ne babakomyawo. Poliisi nebuuza omwana omusajja yakujjako omwana okyamujjukira nti ye era najja n'asonga ku oyo omu. N'ate ekyennaku poliisi we yalaba kuba ebiseera eyo nalwala ne mbaira mugonvu kuba wali wayiseewo ekisinga 2. Poliisi we namala ennaku 2 nga sigendayo ngenda okutuukayo ng'abasibe bayimbudde nga babaggyeko n'essente. N'oyo ennyini gwe twalisuubira nga suspect gwe tunaatandikirako naye nga era bamuyimbudde nga naye asasudde essente ne bamuta. Nyamo, ogenda kwa tiraki. Sebola ba. Zeka kunyo
Nonyere ku bizibu byange. Natunde ettaka lya maama. Abenganda bonna bankyawa nga manyi ngenda bweru. Nene bansaba. Gwatamanyi wano Uganda waliwo emirimu. Gwatamanyi watubo job agencies natete. Bagaba emirimu. Nsobola ofuna omulimu. Kugambe baagala abatasoma ayasoma emirimu bagikuwa. Kati nange ogenda kuntu. Jakutwala kati. Ngeze. Uganda. Kumo Job Agency Limited. Beba kabaka. Iraba nambemu. Kufulira bana Uganda emirimu. Wamona mwabagala abakozi. Basange bakampala na tete. Kuba Kairodi. Tutende ya bintu. Okumunye bisinga wo. Tukumunye kunuti musanvu satu. Musanvu. Tinana mukaga. Kumunye musanvu. Nikunuti musanvu tano musanvu. Ana mubiri. Kuminemu. Noti mukaga. So bo okujja ku police bo bali begana nti sibe bali n'omwana. Nga beegana nti sibe balina omwana. Okuva olwo tebaddanga mukukubira. Tebaddanga mukunkubira. Mwaba wa sente. Wayisewo bbanga ki? Kati tuli mu mwezi mulamba. Ku SB4 Media Tuggussa Enssonga. Ensonga zawa Omalu n'omwana ndowooza ozowulidde. Saidi eno tulina Nazaala naye waliwo ensonga z'okukwatako n'owulira nga ate naawe ne weebuuza zigenda kuggwa zitya. Maama, ensonga zino zo zakusanga wa? Amawulire gakusanga wa? Nga nze mbeera naye abazadde be nga bw'obalaba nga tebeesobola bulungi nabamuggyako nga wa myezi 7 nembeera naye paka watuusizza ku eryo ebbanga. Ebbanga eryo taata we najja naŋŋamba tuyinayo twagala tumukolere ki amazaalibwa naye tutugenda kugakolera wano, tugenda kugakolera eri waffe. Konzewo kale ne bamutwala. Bwe bamutwala wayita ndowooza ennaku nga 3 mbakubirako konze munaakomyawo ddibaze wange nti tugenda kudda. Konzewo kale neŋŋamba kasaali ne maama we ne taata we. Munnange mba neebasa ekiro saawa 4 nga mulamu wajja ngamba maama muulawo naakwagala ku ssimu mbufiiki bamubbye. Konze nga bamubba batya? Tekisoboka lwaki nga bamubba batya? Ngamba ebigambo ebyo mubijje nawo musirike n'okusirika. Kati essimu yange yali teriko muliro nga tekuli masannyalaze. Ne twebaka ne mbagamba mwebake n'okwebaka ne twebaka. Bukeera ku makya saawa zaali nga 12 ngo yakuba essimu muwala wange ng'akuba ku ssimu ya muganda we. Maama aliwa? Maama mugamba omwana nakati abuze, twalanze ku bizindaalo twakoze eki? Omwana andeetera essimu nga mugamba gwe nno mugyewo omuzannyo munoonye omwana wange mukole ki? Mumumpe. Munoonye omwana. Lwaki wabaddeyo eyeeza ennaku? Nasitukiramu essaawa eyo nenzira mu kiyigo ne naba nentambulirawo neŋŋende wa mukulu munnange ngenda okutuukawo nga baboyana kunoonya ki? Mwana. Tunoonyezza omwana n'essaawa y'olwaleero tufulumizza ssente ntambudde ku poliisi Ejjinja, ku poliisi Kangulumira, ku poliisi Wakisi, ku poliisi Enjeru. Sirina poliisi gye sitatambuddeko ku kkubo ly'e Kayunga eryo naye nga buli wamu nteekawo ssente. Poliisi y'e Kayunga tutaddewo ssente naye teri kisinga kunnuma kuba bingi byempisemu bye sisobola na kwogera wano. Wangi wentambudde we sisobola kwogerera wano ku mpewo naye nga buli wentambula nteekawo ssente. Ntambudde mu bitundu eby'enjawulo buli wempulira nti wano, buli wempulira nti wano, buli wenkwatako nentambula neŋŋenda. Njuye ssente naye omwana abuze. Ennaku ennuma okulaba nga poliisi yaffe terina kyetuyambye, nze bwe nnina okwogera terina kyekoze eki kyetuyambye. Ate nga ssente baziridde. RDC yaleeta olukiiko ne tulutuuze Kangulumira omwana gye yabulira. Naye nga buli omu agamba nti kino ekyalo ekyaffe kifere. Kayunga bawamba abaana, batutta abaana. Omwami gwe twakwata eyasembayo kuba nalindi eyo yennyini. Omwami yajja ffe twali tuli mu nnyumba ssaawa 7 ogw'ekiro. Najja n'ayita ssebo omukulu Semanda musituke mujje mbabulire ku bikwatagana ku mwana wammwe. Ffenna tusituka ne tudda emiryango. Bwe yatuula n'agamba omwana wammwe bwe twamutwala
twamusuza wa Tomu kale mutwale ku poliisi nsangeyo Tomu naye omwana wa mwali wala nnyo. Oyo mwami mali mumanyi. Omwami oba kuli ku kyalo bamumanyi. Kyenva nkubira mutabanyi wange oyo essimu ne mugamba weereza poliisi waliwo wano omwami gwe tukute mwennyini yeyeerese ng'agamba amanyi ku mayitire g'omwana. Era baakolerawo obuvunaanyizibwa ne bakola ki ne bajja bwe baatuuka ne baŋŋamba tuweeza amafuta ne bagamba bannange buli lunaku tubawa ssente ku bantu bemukwata leero tetulina ssente tuweeza amafuta era ssente nali nzitadde muno mu ssimu ne nzisumulula emitwalo 5 sajja n'aŋŋamba njagala 6 ne mugaasi zirina ne nzijjamu ne nzimuwa ne batwala omusibe eyo Kayunga nga yeri abantu entenjeru tugenda okkeerenkeera okutuukayo ng'ate omusibe taliiyo nenkambuwalira DPC ne mugamba njagala omusibe eyazze wano ekiro nga nataddemu ssente n'agamba ate omusibe ate bamusuzizza Kangulumira ne mugamba ng'asula ate Kangulumira yabadde ayina sula wano mu bwangu obwo ne mugamba njagala wano omusibe ne bamuleeta nagenda n'omwana gwe bajjako omwana era ng'omutabanyi wakunnyonnyodde omwana ne bamufulumya emirundi 3 nga babatadde awo abantu bonna be baali bakakwata naye ng'omwana alaga omuntu omu essaawa eno nina ennaku ku mutima nga baata abantu abo nga tetumanyi buli mutwembu bagujjako emitwalo 3 abantu ne badda ku kyalo bataayaaya boogera bingi bannange simanyi kyakkola ssente zimpeddeko nali nnunda enkoko zonna nazitunda nina edduuka lyonna lyaggwaawo wabula nga nkwata ssente nsobole okulaba nga nfuna muzzukulu wange kikyagaanye nakati poliisi terina mawulire gekuwabula okuleka okugamba mulindeko tukyanyonyereza naye nga buli nnaku bansaba ssente ekintu ekisinze okunnuma nekinsitula neŋŋamba kanneeyongereyo paka ewala ye DPC okutandika okugamba lwaki mweyongerayo omusango lwaki ebintu temwabireka wano olwo amaze okulya mu basibe bali ssente lwaki mwayongerayo omusango lwaki mwagenda ku bantu abatusinga ebintu mwandibirese wano ne tubikwata mpola naye gwe bw'oba muzadde yonna gy'oli eyo bintu ki by'okwata empola nga famire gy'oli kutulugunya gye mujjamu ssente mugiraba embeera yaayo abaana abo tebalina ssente tebalina essaawa y'olwaleero maama w'omwana bw'omutunulako yawungawunga mulwadde buli ssaawa nsiiba mu ddwaliro abeerako macupa sikyalina wadde 10 kapito w'enkoko namumalawo edduuka lyaggwamu abaana batudde waka tebasoma noonya kintu mwana byonna bannange biganye ne kinzigwako poliisi yeekayunga neekubira oyo omwana essimu mbwe eyagala maama w'omwana ne jjajja w'omwana batuteeke mu kkomera ffe kwe baba batandikira omusango mbuuza Magumba kigali oli omwana omulwadde gwe mbampaayo tugende mu kkomera nga ndi ku bulumi obw'okunoonya omwana era namuddamu ku ssimu ne ŋŋamba abo abapoliisi ŋŋenda beeyambulira aganyabo omwana yenna bw'omutunulako baneetafaananikako embeera okuva omwana lwe yabula kuba yali yeewana obutwa nkwatirira mukwatirira era essaawa eno wendi mbeera ndowooza buli wempita mba njagala mbeere nga nkola ki kuba yagamba dda nagamba omwana wange obutadda ŋŋenda kwewa obutwa okiraba embeera gyendimu si nnungi taata w'omwana bw'omutunuulira ali bw'atyo takyakola omulimu gwaggwaawo ffenna emirimu gituweddeko naye nga poliisi etuliddeko ssente tetufunye buyambi bannaye tusaba nayogerako dda nengerako ne ku supaaka nenkuba omulanga gwange mama fiina yonna gy'ali anyambe antaase ayambye abantu bangi naye nsaba buyambi nsaba kunnyamba omwana yandifudde ne muziika nagamba abapoliisi ne mbagamba wakiri batulaga omulambo gw'omwana we guli oba bamutta bampa omulambo gw'omwana wange ŋŋende muziike nja gguma n'abazadde be bajja gguma byonna tewali baŋŋamba batya nkwate omwana wange muweeyo bamusibe nange jjajjaawe bwe baba batandikiriza okunoonyereza ng'abantu be bakwata abali munda baabalema wadde okutulugunya nti oba boogere n'omusajja ono yagamba nti fe omwana we twamutwala twamusuza wa Tomu kuba oyo Tomu twali tumaze omukwata nga tumutaddeyo munda twamusuza wa Tomu naye omwana ali wala nnyo ali Sudaani. Buli mulembe gukyuka n'enzimba nayo ekyuka. Kato Akura Construction Services Limited twakuguka nnyo mu kuzimba okwa buli kika okutuukagana n'omulembe. Tuzimba biodigester septic tank tezijjula ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala ab'amaka, amasomero, amasinzizo, hotels n'ebifo ebirala. Mwetaaga kabuyonjo ekika kino mutambule n'omulembe. Tukola general construction okuba plan eza buli kika, okukola finishing, electrical installation, plumbing, okusiba tiles ne painting. Kw'ossa n'okusima enzizi eza buli kika tusangibwa
Tuweerezebwa Nateete ku Prime Village Mall Level 2 Room D7 essimu noti 757 noti 54 noti noti oba noti 772 noti 9 21 Kato Akura Construction Services Limited Zimba Uganda. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Bwati omusajja naye poliisi ne mutatulugunya ku bantu abo ddala. Yali simutamiivu. Wabula twali twebase. Kubanga bwe nkugambye nti nina wangi we ntambuddeko nga bw'okiwulira. Ntambudde awantu we situukanga nako. Nze nsula seebase omwezi mulamba. So after bamala mukwatira ne bamuteera. Bonna baabata bali wabweru batayaaya. Bonna baabata. Kuba n'omusirikale omulala gwe tuneeyambisanga n'enteekanga mu ssente okwata yatuuka okunkubira n'aŋŋamba DPC ne batulyamu olukwe ne bata abasiba bo nga tebatuwadde 10 ne mbagamba nze sobola bawa ssente kuba nabawange ez'amafuta. Buli gwe baawutrakinganga ne bakwata nti tuwe emitwalo 10, leeta emitwalo 2, leeta ssente bwe ziti. Bane ssente ne zituggwako. Essaawa y'olwaleero bansaba omwana ne jjajja ffe baba bakwata bannange eyo poliisi ya kika ki. So kwa SB4 Media Tuggussa Enssonga tuza tukolanga stories ezeefaananyirizaako bwe ziti nga tubuuza Uganda Police n'ebitongole byonna bikuuma ddembe batugamba slogan ya poliisi nti kuuma omuntu n'ebintu bye. Okibanga omuntu aze n'akutuukirira poliisi n'ekutuukirira poliisi ngamba poliisi nti singa omuntu wa bulijjo ajja n'akutuukirira ensonga zinazireeta n'obeera nga ate okutto ekifunanyizibwako ku nsonga eyo ate kikkirizibwa okumutanga ono tamaze okukkiriza tekituufu bamute. Simanyi poliisi awo kirala kitukutangazaamu era mbadde nsaba gwe wennawenanga okukola ku kitongole kya poliisi sigamba nti tuvumaganya poliisi sigamba nti tetuusa mirimu gye mukola oli awo tugisiima naye waliwo ate betatambula bulungi tetumanyi oba amateeka galagira nti singa mubakwetedde omusibe osobola okumuta ate nga sikkiriza kumuta andi ekirala okugenda okukwata omusibe nazizza omusango kinkakatako nti nze nina okuwa amafuta agagenda okubeera nga onoonya oba oleeta omuntu oyo wamu n'okumutrakinga awo simayo tonafunayo mukulu najja n'atunnyonnyola ku nsonga ezo naye kibi nnyo Omar kati pulaani eyeetya nze nganza amazima byali byansobera dda nga byanzigwako kuba n'emikwano gyennyini gijja ewaka okunnambula negingamba olina okubeera ng'omusajja. Mbagamba kituufu ndi musajja naye gwe gwali omusaayi gwange okusooka nganza omuntu. Yesewa olaba nti nebaŋŋamba okunoonya essente ti kye nalinawo ng'ekyayi kyali kintaasa yali ppiki nagitundirawo okusobola okuzza obulamu bw'omwana naye byonna byonna byagenda. Kensano yasookayo bakyali kibaddewo ekyokulambira nali sikiwulirangako nganza omuntu ti mukayunga nga kiguddemu naye nga mbadde nkiwulira wabweru wa kayunga
kuba mu kaseera mwe baawambira owange mwe baawambira n'omwana oyo gumwalengera gwe battira ennamaliiri ow'emyaka 4 tibabawambira mu wiiki y'emu asa nalaba amawulire agate ne mukyala wange n'agalaba ye yalwala bulwazi n'atuka okubanga avaako wekityo eki omuntu ayinza okitegeera amangu tingano omugamba n'okulya tayagala yabula yasibanga mu nnyumba nga yebasa akababukabi lwa mwana omusirikale nambuuza obukakasa nti kituufu omwana gw'omuzaala nti omukyala teyamugaba lwaki tojja ne mukyalawo waneeno ne mugamba oli yalwala asiiba yebasa akababukabi nangamba addayo olete mukyalawo tumuggalire tunaamusiba ajja kubuulira omwana waali nawe nkubira maama oyo azaala omukyala we namunnyonnyola yangamba poliisi naye kasi yakutuyamba naye katugikwase Katonda ffe kyetusobodde okubawa ye platform eno simanyi kyetugenda okola tugenda sigaza ennamba yo omuntu ali eyo gigenda gimusomera n'ey'amaana omuntu ali eyo ayinza okuba nga asobola okusaako mu kino ayinza okuba okulutaasa omwana balamuyita bati omwana yensubuga Shafiiki yali aweza emyaka 2 n'ebifaananyi bye tubirina bano olunaku lwe baali bamukuliza amazaalibwa ge tusuubira aba tunaasobola obiteekayo ko abantu babirabe enamba yange eri 07 era 07 10 27 esembyayo 7 07 10 27 esembyayo 7 enamba eri ku screen ya malu tata w'omwana osobola omukubirako kimanyi muli eyo oli ekimanya batusingako ku nsonga zino kuzitegeera tumuyambe ensonga zino obanga ozimanyiko ezoba nga lwali okiiseemu ekikolo ky'okuwangula ensonga zino naye nga byo sibya mama tugenda kusiba naawe mpaleyo mu enamba yo case nga waliwo omuntu yenna tusingako mu bino ebyo tukubireko enamba yange eri 07 88 67 12 07 88 67 12 esimu eri ku screen era ya maama jajja w'omwana ku kyalo okwo omwana koko okubagana n'abantu kubanga kakati nze simanyi omwana oyo bo babazaala kangulumira ate nze ntuula nakifuma omwana yabulira maama wange kangulumira nakirumira olowooza ku kyalo okwo mwalina nkoko obuzibu bonna bajja buzikubbago maama nga ye ti engeri taata nti alina abakyala 2 balinamu bo nga bo bamaama obutakkaanya bwabwe naye sinza agamba nti maama oli yakola ki ye yatwala omwana naye nga nze ntwala n'akabanga okugendayo kuba waba alina kyayagala olumu nankubira bwe mba nkalina kakasente ne mmuteerako okuvuula otwaddangamu okuwuliza siddangamu yadde obbawuliza yadde okukola ki era ne mukwano gwange jjo yankubidde nga waliwo omukolo abula namuddizemu ekintu kimu kituufu munywanyi nyinza obutasobola olw'embeera ne munyonyola embeera mwendi nangamba tojja kusobola soka otuule waka abula kangezeeko kuba nga nkukwasaganya twabe engeri ki abantu gye bayinza okukuyambamu era kwe kunkwasaganya naawe era byebigere okulaba nga ndi wano naawe katusabe naye byosi tulina kuguma tulina kukkiriza nti omwana alibajja kulabika naye sibya kuba nze nepiki gye nalina tinasalawo ngiweeyo naye munnange ye omubbi tetumanyi gye kye yali ayagala kigendererwa kye kuba nali nsuubira omwana ajja mumpa kuba namugana n'omugabo oba tosobola muleeta mu lujjudde gwefunawo omuteeka ze sente zo ngenda zikuteerako nangamba gwe onaateekako essente
nja kulagirawo nawe naaba mutadde ne muteerako essente ne nninda essimu ne nninda enkerawaalo paka naye nga ngezaako mukubira nga takwata. Nakati essimu ozikuba kwezi tezibeerako zo yazigirako ddala wera ye yatukubiranga nga ffe tetumukubira. Bere n'okukkiriza nti omwana ajja kulabika wabula tusaba ebitongole byonna byonna ebyokwerinda kitunulemu kubanga kino kibalekawa kubanga na ne poliisi nyini tuuseeyo sente ne zigenda watabaawo kikolebwa kiki ebitongole ebyokwerinda nonkola Uganda Police ensonga eno tuveeyo kubanga eyaddala tewali ensonga eno olage ntionde ola teweereza tunulira famire eno naye nga n'okubayambako okunoonya batemu abo balina okuba nga bayita sente. Kino kirikomadde mu Uganda yaffe noba nga oli mukyala munaku oba musajja munaku okuddeko obuzibu naye nga olina okuba osasula poliisi okolera omulimu. Tetumanyi tuyinza okuba nga ffe kyetulowooza si we kiri kuba tumanyi nti poliisi ekolera bwere obula tetumanyi oba tukirowooza mu bukyamu asala n'okuba kukitunnyonnyola yakunoonyako ku mwogezi wa poliisi atunnyonnyole eddala poliisi zino ez'omu bibuga ne mu byalo ffe tulina okuzisasula okukolera oba waliwo eddala emmotoka za poliisi baleeta mafuta agenda okunola omusibe leeta mafuta agenda okolakyo tetumanyi nti yo poliisi terina mafuta nga omuntu wa bulijjo yamujjukira mafuta ensonga ezo kiba nga kyekyo batuveeyo batutangaaza tukimanyi nti ogenda ku poliisi olinoba munakasente k'amafuta g'emmotoka oba za tracking. Simu ezo eziri ku screen emu yawumawo ddala ya maama waffe tusaba gweyo nawe nna alinako ku magezi g'osobola okutuwa olaba nga tuzuula omwana tujja kuba tugeeyanziza bakubireko yenga nakwekwasa Katonda kimu kijja kubeera ate kigwa ze muzzukulu wa Kabajja SB4 Media Tuggussa Enssonga tubeere bagumu tulina okukkiriza so otire wamu tubeere nga tuyambako famire eno leero kiri wa famire eno ate enkya kiyinza okujja ewo okulyawo nga gabibyo tagatuuka bibeera mazima ate anyway SB4 Media Tuggussa Enssonga mere bulungi